Kiki nga toyagala kuweereza oba jangu tuweereze. Anze sina kirabo. Abamu bamenoga nze simanyi kwogera gy'oli tamanyi kwogera ate nga alina omumwa n'ekigambo kyayogedde kyennyini kiyise mu kamwa nti tamanyi kwogera. Kati oyo omukola otya? Waayi genda obuulira enjiri. Ebyo byabasumba byababuulizi. Ani abagamba? Twali tutambula eyo etutambula kubuulira enjiri. Just ne bw'okwata bukwasi n'ogenda oba n'oba toyina Bayibuli kale n'oba nayo kubanga Bayibuli kyekikulu n'obeera nayo n'ogamba Yesu alokola. Yesu kimala. Oba genda n'oyo ayogera nebaza maama wange ono akoze omulimu. Mukama akuwa omukisa. Nammwe basista namwe kyemutegedde sister kyotegedde wali naawe yongera okukitegeeza abalala. Mukitegedde bannange bw'otegeeza abalala bategeere. Ate kati mwattu bw'otegeeza n'abalala nawe onywera kubanga ojja kumubuulira enjiri alabire ku ggwe ate gwe bonookola ebibi nga tegwamubuulidde tolaba nga kiswaza. Olaba bw'onywera mu magezi. Kaakati gwe weeraba otya? Abalala bakogeddeko fayiro etali ntuufu bamaze okumalamu amaanyi kati gwe weetunuulira otya? Ekirala ekireeta obuzibu tulabye olunyiro lw'okujjukira. Tumanyi nnyo okutunuulira ebyemabega ebyayita. Oyinza kubanga wali muyombi, oyinza kubanga wali mwenzi nga mutufu oluusi mu bwenzi wafuniramu n'ebizibu oluusi nga wafuna n'essiriimu. Mumpulira? Oyinza kubanga wali mubbi naye wadde wali ebyo naye bw'otuuka ku taking a step ahead ebyo byonna obyerabira n'ogenda wa? Ekireeta obuzibu okujjukira emabega n'ogamba neeronze nga ndi mwonoonyi. Ate ne bannaffe abo be tulabye abo abasinga okumalamu amaanyi be bakujjukiza. Naga kati gy'ogenda okuyita gye wakwana okimanyi wazaalayo omwana kati onoobulirayo oti noweepimapima ate oluusi olayika wamuzaalayo n'ogaana n'okumulabirira kale ne gujja bagira. Nagamba okimanyi gy'ogenda okuyita wakolerayo ebikobero bwe biti waleka ovumye mwana wa gundi n'olemererwa n'ojjukira ebikolo n'ojjukira ebyemabega. Kankutegeeze bw'ojjukire ate nankola ya sitaani yamanyi okujjukiza ebiki ebyemabega n'akujjukiza fayiro y'emabega. Kankutegeeze Katonda bw'asonyiwa abampuliza bali wano Katonda bw'asonyiwa asonyiira ddala. Katonda bw'asonyiwa tajjukira bya mabega. Mukitegedde? Ebyo byebizibu ebijida ate tubisanga no mu kanisa. Oba oli abo oba wakola ensobi mu kanisa ng'oluusi wajja ebintu ebyo bikaba byamaziga. Oyinza okusanga abooluganda nga batudde ku ntebe nga bali ku Wooluganda ne bamutema fayiro ne bamutematema gundi oyo ne banange yena nazaalewo naza kati yepanka paka nti mbumukadde yabikola naye nabireka tusule ku ekyo. Ate bye basinza okuzza abantu mbagamba mwe temubawulirizanga. Genda mu maaso. Kola ki? Bw'onoowulira akuzza emabega n'atenga okujjukiza kye wakola emabega tojja kutambula. Abamu bakaabye n'amaziga, abamu ne bafuluma n'ekkanisa lwakubajjukiza egyo emizizi weekubajjukiza ebyo ebyemabega. Ate ekyo kibi nnyo bannange kiziza abantu emabega. Ddala bw'aba yakusangako ng'olina eddezi abamu ayinza kwanga oluusi abadde namalaya nga yeetunda nga wamusangako nga yeetundira ddala naye ng'ategedde amaziga ate tomujjukiza nti kubanga yeetunda. Bw'aba yali lujuuju nga wamulonda ku kkubo ne nabakiziba nga takyali tomujjukiza nti ojjukira bwe nakulonda ku kkubo ng'otamidde oba omuleetera obuzibu. Ebyo byebizibu togamba muntu bye yavaamu ate naawe bw'oba wabivaamu biveeko bite genda wa? Dawudi teyatunuulira ebyemabega.
Isaaya era we twasomyeyo bwe yayokedde ensonga ezo. Zabbuli 147:3 era bw'agambira n'agamba nti awonya abalina emitima egikoze eki ekimenyese, era asiba ebiwundu byabwe. Aliisa akoze eki? Abalina emitima egikoze eki era n'asiba ebiwundu. Ekitegeeza bw'oba olina emitima ogumenyese oba wakola ki, Katonda waali okusiba ki? Ebiwundu. Njagala nkutegeeze okumala okutegeera okigwine mu maaso, ogenze mu maaso okujjukira Katonda wo, okujjukira Katonda biki byakuyisizaamu, okujjukira nti Katonda yatonda eggulu n'ensi, okujjukira nti Katonda yakuteekawo, okujjukira nti Katonda ye muwanguzi. Waliwo we tumujjukirira ku lunaku lwa Ssabbiiti. Mukategedde ako? Ku lunaku lwa ddi? Ssabbiiti kijjukizo era mugaso gwaffe. Ssabbiiti yetujjukiza nga tumaze okutobaatoba mu nnaku emeka? Omukaaga. Nga tuyise oluusi osanze oli n'akuvuma, oluusi emirimu gibadde gikalubyemu, oluusi naye bw'otuuka ku Ssabbiiti. Kubanga twalaba abadde nga tuyiga betuyige twalaba nga Ssabbiiti lunaku luki? Lutukuvu ate lwa mukisa. Ekitegeeza n'ogenda n'okola ki? N'otukuzibwa. Kuki? Kuddi? Ku Ssabbiiti. Kikulu nnyo era Ssabbiiti yemu yetujjukiza obutonzi. Mukitegedde? Bw'otategeera Ssabbiiti obanga agamba gwe weetonda, obanga agamba buli byonna ebibadde bikolebwa gwe abikola. So ng'omuwanika omwesigwa, ng'omuwanika omuki? Omwesigwa, kyansonga okujjanga n'osinza ku Ssabbiiti n'owummula nga Katonda bwe yakola ki? Ate n'ekirala, Ssabbiiti tolowooza nti etandika ku makya. Bange Ssabbiiti etandika ddi? Kawungeezi. Ssabbiiti etandika ddi? Mani njagala wano. Etandika ddi? Era temulowooza nti Ssabbiiti etandika ku makya. Era abasinga agenda yenna Ssabbiiti etuuse anyusa saawa 4 za kiro nno ku Friday. Anyusa ennyo, abamu banyuka na 6 naluka n'acakala ku makya. N'acakala ddi? Ssabbiiti oba wagimenye dda. Ssabbiiti etandika ekiwummulo kitandika ku ddi? Ssabbiiti ebalibwa nga ssaawa 24. Essaawa 24 zitandika ddi zigwayo ddi? Zitandika kawungeezi zigwayo ddi? Kawungeezi. Kati gwoba ogitandiseko ekitundu, omugenyi bw'aba n'akyala omumwo n'otamwaniriza ayinza obutadda. Sinakino obuluusi addayo. Nimbye kakati gwe omugenyi azeye Ssabbiiti eyingiddewo kawungeezi, gw'okyali mu kuyomba n'abantu ku mirimu. Okyabanja. Owulira? Omugenyi anegama ne bannange, ono gwe nkyalidde ate nakyalidde muyombi. Ssabbiiti bw'eba eyingidde, ebirala byonna tubikola ki? Tubireka ne tuyingira mu kiwummulo ekya Mukama Katonda. Era bwe tusoma mu kitabo eky'Amateeka essuula 5:15, maama nsaba osomeyo. Naye nga tunagenda mu kitabo ky'Amateeka, tulina omusajja gwe bayita Abrahamu Hatcheru, maama oluzungu nga lwatabuse. Mu kitabo kye The Sabbath awandiika ebigambo bino: obutonde lulimi lwa Katonda. Akumukawulidde? Obutonde buki? Lulimi lwa Katonda. Ebiseera lwe luyimba lwe, n'ebintu eby'omu bwengula nnyiriri ennukuta eziri mu luyimba. Munfuna oba mumpulira? Okutukuza ekiseera kwe kuyimba ennukuta ensirifu.
Mumanye nukute munemu mwali muyimbyeko mwetaga kuyimba ko nemulaka muyimba ani atayimba wano mumanye nukute ensirifu kale bananga ate bino binyumidde nyukuta ensirifu nga tuli wamu nani naye okukuuma sabbiiti buli wiiki kuleeta ennyimba mu birowoozo byaffe nekitwanguyiza okujjukira omugaso gwaffe ogw'omunda n'ensibuko yaffe ey'obwakatonda. Buli muntu yeetaaga okweweerayo okuva mu kulaki mu bukambwe bitubirabye katisoma ekyamateeka mmeka ekyamateeka 15:15. Mama tulinze gwe ngenda kusoma era onojjukiranga nga wali muddu nsi y'Emisiri. Onojjukiranga nga nti wali ki muddu naawe jjukira gye wali mu buddu bw'ekibi. Mukama Katonda wo n'akuggyamu n'engalo ez'amaanyi. Mukama Katonda wo n'akuggyamu n'engalo ez'amaanyi weewaawo n'omukono ogwagololwa. Mukama Katonda wo kyeyava akulagira okwekuumanga olunaku lwa Sabbiiti. Mukategedde Mukama gye yakujja n'akuleeta etteeka lyakuwa kwekuumanga ku lunaku olwa Sabbiiti. Kyava agamba mu Matayo 11:28 nti mujje mwenna abakoye n'abakoze eki n'abazitoowereddwa nti nze n'abawumuza. Era ekiwumulo kyaffe ye Mukama waffe Yesu Kristo mu kuyita mu Sabbiiti. Era ku Sabbiiti kwetujjukirira Mukama waffe yatununula kutujja mu ki mu buddu mu bibi twanunulibwa na musaayi. Era musabe tujjukira nti twanunulibwa na musaayi okuyita Mukama waffe Yesu Kristo. Naye bw'otajjukire bw'otagenda ku Sabbiiti obanga agamba nti gwe weenunula gwe weefiirira. Ani yeefiirira wano? Ye osobola okwefiirira? Abange kyava agamba mu Beebulaniya essula 4:11 nti kale ffenna tusaanira okuyingira mu kiwumulo ekiriwa ekyo ekya Sabbiiti tulemenga okulabika ng'abajeemu. Mami okamanyi basomereyo Beebulaniya 4:11 agamba ffenna kitugana okuyingira mu kiwumulo ekya Sabbiiti tuleme okulabika ng'abaki abajeemu oba batagonda. Ekitegeeza bw'ogaana okuyingira mu Sabbiiti oba mujeemu oba togonda. Ne bw'ogamba abamu bagamba bamanyi ogamba nze nsigadde waka nti nsinziza waka ugwe 4:11. Kale tufubenga okuyingira mu kiwummulo ekyo omuntu yenna aleme okugwa mu ngeri eyo ey'obutagonda. Omuntu yenna aleme okuyingira mu ngeri eyo ey'obutagonda. Buli bw'ogaana okuyingira mu kiwummulo ekyo olabika ng'atakola ki? Ng'atagonda. Akagambo bwe nkogera nnyumira ne munyanuko kale ne binnyumira. Omuntu yenna bw'agaana okuyingira mu kiwummulo ekyo alabika ng'ani? Nyumira nnyo nga munyanuko kale binnyumira nnyo. Kale Dawudi omulwanyi namigge okufuuka omulwanyi namigge yasooka kwekeererezaamu. Yasooka kujjawo miziziko. Teyawuliriza bali ne yawuliriza eddoboozi lyani? Lya Katonda. Era n'alyoka n'awangula Goliath. Naye ng'amaze okukola ki? Okukkiriza nti waliyo Katonda akola ki? Ow'amaanyi. Ellen G. White omubaka wa Katonda w'omulembe gwaffe yawandiika nti Mukama agwamu essuubi abantu be bwe beeteekako omuwendo mutono. Mukimanyi ekyo nti ne Katonda naye essuubi limugwamu nga gwe weetaddeko omuwendo mutono. Lwaki agwamu essuubi? Kubanga yoledde wa muwendo gwa waggulu. Kati bw'oba omukkiriza naawe ajja kukusitula akuteekewa
naye buli bwe wessa nagamba tunuulira ono bambi tamanyi neeraliikirira nagamba laba tamanyi valyo gyaliko ekyo kyekimugjamu ki kyekimalamu essuubi era agambye ayagala obusika bwe okwetwala nga bwa muwendo okusinziira ku muwendo gwe yabateekako. Ekyo tukisanga mu Christian Service mu peegi 262. Agamba Sabbiiti kijjukizo eky'ebiseera, ekijjukizo eky'obwakatonda eky'omuwendo gwaffe omuki omunene. Zabbuli 139:14 Dawudi era ayogera mu ngeri Katonda gy'amukolamu engeri ey'ebyekitalo. Dawudi ayongera n'agenda maaso n'atontoma we tutayige bw'ogenda mu 15 agamba wantonda mu kyama. Buli lunaku wankolanga ki? Wantondanga buli lunaku wantondanga. Naawe nno naawe watondebwanga buli lunaku. Ojjukiramu akaseera ngo maama waali lubuto emyezi 9. Ani kumwe wano yali amanyi nti alifuluma? Yaani yakubira esimu Katonda kati nti nyingidde mu lubuto tandika okuntonda. Ani? Daudi kyava atendereza Katonda. Daudi yamanya waje yava, yamanya ani amusitudde. Daudi yamanya ani azamukulembera, kyava amukulembeza buli wamu. Nawe kikugwanira okulembeza Katonda buli ki? Ebibuuzo ebyokwanukula mu birowoozo byaffe jjo tweyamye era tujja kutukisibwe guli era buli bwe tunajja wano tweyama. Nendaba abantu bakendedde balazeewo bakooye. Kale ebibuuzo ebyokubaganyako ebirowoozo wali ogambiddwako nti tosobola kukikola ekintu olw'emyaka gyo, sayizi yo oba ensobi zo wakola emabega? Tulina ebintu bya mirundi 3. Sayizi yo kimu. Kati size bwe tugenda ku size awo nange wengwa. Mugirabe yange eno. Bwonsanga wali nga ntudde. Aha, bintu bino bimalamu amaanyi. Natuuka e Masaka nga nakatuuka omusumba station director n'anyanjula. Nankwasa omukadde. Nagamba oyo ye musumba wammwe era mutwale. Yo omukadde nga ye teyalina buzibu naye gye bantwala. Ne bapima omusumba ze. Lema musaga. Mulowooza nti Katonda akozesa size oba mwagala ffenna tuwanvuwe? Kakati nange asiima waabwe we neetunuulira bwe nti. Nengamba kati tunuulira. Naye bwe ntunuulira size yange olowooza nina kye nsobola okukola. Naye bw'otunuulira size bikulemye. Naye abasajja bantwala e Masaka basoose kutunulira size naye bagenda okukizula nga ddala size si yeekola. Katonda akozesa size eyo gy'onyumye naawe ne weekola ki? Nze mbabuulira kati gwe wali olowoozezaako ku size eyo. Oyinza kuba nga size yo kale kipimo kirungi kitegeerekeka. Kumanya ffe size eyaffe teyagalika. N'abawala baba banoonya tebagyagala. Era ojja kuwulira agaba njagala muwanvu siwulirangayo ng'agambye nti njagala mumpi. Era oyo bayinza okulooza mulwadde wa mutwe. Njagala muwanvu kyebasookerako. Kale ebirala binaddirira naye ng'asoose muwanvu. Oba babalamu babamu ki? Kaakati gwe wali olowoozezaako ku size yo. Neweetunuulira ku size yo oba ensobi ze wali okozeeko emabega. Size nayo sewe kiyinza okufuukira ekizibu mwe muve mu by'okusaaga. Size lwakuba ffe nze sifaayo gonna byota naye nze nja kuleka nkikukubya ekigambo gwe sigala ng'otunulira size gw'amanyi. Gw'amanyi. Agamba lwaki Dawudi teyakkiriza ebyo muganda we Kabaka Sawulo oba Goliath be baamugamba? Lwaki? Yalaba nga tebalina future.
Mukitegedde? Yalabanga tebalina future. Yalabanga bonna okukkiriza kwabwe kutono. Nga balabanga yalabanga Katonda bamusiza wansi ng'ate bo beetaddewo. Ebiseera ebisinga oyinza okulaba omuntu oyinza okumuteeka mu oluusi alabika ng'omusumba, oluusi alabika nga kabaka, naye ng'ate wadde ali mu kitiibwa ekyo naye nga talina future. Is futureless. Omuntu ali futureless tomuwulira. Ali suubiless. Talina ki? Suubi. Ebigambo byayoga banaisagala muntu amalamu maanyi. Lwakuba kati nayingira obuweereza naye ddala olinga nkuyisaamu oluyi. Naye Mukama ansaasire sikyabikola. Ndi mwana wa Mukama. Agamba okukuuma Sabbiiti kiyambye kitya okujjukiza omuwendo gwo ogwanamaddala. Okukuuma Sabbiiti kikuyambye kitya okujjukiza omuwendo gwo ogwanamaddala. Mu kukuuma Sabbiiti kwotegeerera nti wakolebwa mu ngeri ya muwendo. Muwatondebwa mu ngeri yaki? Mujjukira ababadde nga tuyiga obutonzi. Woolabira nti mu bintu byonna Katonda bye yatonda gwe yakubumba n'angalo ye. N'akuteekamu omukka, yakwata ttaka n'alitabula. Bw'akwata ettaka oba yalitabula simanyi oba yalisota simanyi nange. Naye yalibumba. Bw'alibumba n'akuteekamu omukka oyawuka n'eri ebitonde ebirala. Ekyo kyokka kikusobozesa okulaba ng'okola ki? Ng'ogenda okusinza ku Sabbiiti. Bw'ogaana ekitegeezo banga ogamba nti gw'oli nkoko. Kubanga enkoko yetagenda kusinza ku Sabbiiti. Oba oli mbuzi. Kubanga embuzi yetagenda kukola ki? Kusinza. Era Katonda tagenda salira musango mbuzi. Agenda salira baani? Bantu. Obweyamu. Oba okwewayo tusituke. Tusituke tweyame kati. Aha. Nti olw'ekisa kya Katonda. Olw'ekisa kya Katonda. Nsalawo okukuuma Sabbiiti. Nsalawo okukuuma Sabbiiti. Nga nteekateekanga bukyali mu wiiki. Nteekateekanga bukyali mu wiiki. Mulindeko mukakasa bye mwogera. Banange tubeere serious. Kankaddemu. Bw'oba olabe tookikole sirika. Naye ate bw'osirika nagwo musango. Kati salawo ky'oba okola ekituufu. Kanziremu. Nkiddamu. Olw'ekisa kya Katonda. Olw'ekisa kya Katonda. Nsalawo okukuuma Sabbiiti nga nteekateeka nga bukyali mu wiiki. Nteekateeka Sabbiiti nteekateeka mu wiiki. Abamu nga musirise. Mulabye ng'ebintu bitabuse. Nga nzise ekitiibwa mu ssaawa zaayo. Nzise ekitiibwa mu ssaawa zaayo. Mpozi twagambye essaawa zaayo zitandika ddi? Kawungeezi. Akaddi? Ng'enjuba ekoze eki? Egudde. Enjuba egwa ddi? Sawa mmeka? Mukakasa kaakati. Mujjukira tulina engayo okwaniriza wali ku kanisa yaffe. Mukimanya ekyo? Buli Sabbiiti. Ekirungi ffe tweyamye. Si bwe guli? Ate Katonda awulira. Bwe twali tugenda kufumbiragana ne mukyala wange baatuwa ekirayiro ekyali ekizibu ekigamba nti mpita eggulu n'ensi. N'alekanga abalala. Ate buli omu akirayira. Ekyo kirayiro kizibu kyova olaba omufumbo n'omufumbo baawukana basanga bikolimo na bizibu. Tebasobola kuteerera wakuba oba walayire. Kati tulayire nga naye kasita tugambye olw'ekisa kyani? Kya Katonda. Kati ekisa kye kiba kitukulemberamu. Mukitegedde? Ne bw'agamba essaawa zaayo tuzitegedde bulungi. N'okwenyigiranga. N'okola ki? N'okwenyigiranga mu mirimu n'ebirowoozo ebikwatagana n'ekigendererwa kyayo. Ebintu bikaye n'ate byebituufu kankaddemu. Maama alabika takategedde. Ndabika nsome mu Luganda olukambwe. Agambye n'okwenyigiranga. N'okola ki?
n'okwenyigiranga mu mirimu n'ebirowoozo ebikwatagana n'ekigendererwa kyayo bye mulayidde mubitegedde. Omwambuulire ako naddala ketusembyeyo mukategedde. Njagala omuntu ambuulire nti nkategedde abadde ategeeza bw'ati. Twagala twogere ebitategeera. Amatato kategedde? Abadde agamba ati nti wabaawo ekyetaagisa nsobola okikola twenyigire wamu ffenna tukikolere wamu. Muki? Statement egambye n'okwenyigiranga, ekyo oli mutuufu, mu mirimu n'ebirowoozo ebikwatagana n'ekigendererwa kyayo. Ekigenda ebiri ku layini eyo tegedde ebiri ku layini eriwa ebyokusabiti nga ki? Twetaaga butebe ku kanisa, bwetaaga kusiimuula, bwetaaga kujja kukola ki? Wenyigiremu. Olina ekibuuzo? Nambye bakwoza bintu. Ebintu ng'ebyo naye ebintu nedda ebintu kajjeemu ebintu tubyoza lwaggulo oba sabiti nga tenatuuka. Naye tuli ku bino okuwaniriza abantu, okuyita abantu, emirimu egy'oku sabiti egya Mukama, okulambula abantu. Nakino kankibategeeze, gye bujja tujja kubanga ku sabiti kwennyini, tujja kutangayo essaawa tugende nga tulambula abantu tubabuuzeeko. Naye ekyo nze bwe mba nkikola sibategeeza, sitera kutegeeza, mba ndi awo ne mbagamba kati tugende. Nakisanga nnyo kyabakuze bwe nabagambanga tugenda kufuluma kwolwo tebaasinzanga ne bambulako. Kakati nze sitegeeza, naye ekyo nkibagambe kiri mu Kulaani, kirina okukolebwa kubanga kyekigendererwa ekikulu. So bye tweyamye byebyo, Mukama nga ye mubeezi atukole ki? Atusobozese. Kale tugenda kusaba. Tugenda kusaba.